Okyalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Gavumenti tuyamba kati fe aba puresha wanirize senga muki omusajja takuyiwe oyo musajja takuyiwe emmeme ki emmeme n'emyaka Buli mwezi kujja n'ebyago era nabagambye nti omukolo gwekufuula kyoyagala gufaanane n'ogw'enjawulo. Omukono Ssenga bagidde mu style mpya ng'amaze okulondayo omwami we era ddala Apollo ayaka. Joyce webali kulaga Baby Wa Love teyayagadde abonebone nakutambula anti olugendo luba luwanvu lwatambudde okumunona. Kati no Joyce yataddewo emmotoka omwami we gy'abagiramu abantu bamulabe. Naawe oli wa ddembe okuyiiya akakodyo olaba nti kakola ane sweetheart wo ne bw'akola atya tasobola kwerabira.
mane naye atuulirako ono gwe bakutuuza siggwe alina olululu kyokka aplo kale mu mbeera eyo nga mmaze omukuba ebifaananyi senga alina kyayagala okwanjula taata bajjajja bataata basenga bamaama bakojja baganda bange n'ab'emikwano bono ye mwami waffe gwe tulonze ne babirye bwebugalo bwobwobulira era mu mbeera y'emu beyanze nnyo senga mu mbeera y'emu wampa ssebo senga nja kusaba atoddeyo komewo full board kusembyayo kabakako ddyo mpolampola apolo sinze senga akkiriza bagamba mu ssomero lyewazimba erya Winterland Primary School mubulamu omutaka ono baasa senga wuyo baasa oyajja kuba wakubiri kuba waali wano waliwo Winterland yewakiso Winterland ge masomero agalina branches mu buli district kale neyekira tulina ey'entebe ey'ekisooba ey'ekyebando suubi wampa ssebo mu mbeera y'emu ate kampiteko bajjajja bababiri bajje bababuuzeeko nsanyusa nnyo okulaba bannyabo era dde nnyo bannyabo sirye mutanno bannyabo mugakulika amakubo mwebale kujja kutubuuzaako bajjajja ate oyo mwana mulenzi yatwala muganda wammwe essewo kale mu mbeera eyo odian nnyo okumulaba bajjajja ate baagala kuddayo batuule ate bajjajja abalala nabo bajje bababuuzeeko habari ya media exchange forex bureau bali batya bahavani ate zitotox kasongo bajasi bamini bayagala akayimba ako wayimunayiro maaso nsanyuse nnyo okulaba bassebo omu naffe eddala bannange naffe tusanyuse eradde bassebo era dde ssebo kulika kukubo tugayiseemu ssebo nsanyuse okulaba bannyabo eradde bannyabo siyemutya bannyabo okulika amakubo abanya agange ze Haji Dawuda Wassa Kigozi Salongo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Twesimye nnyo okubakyaza mu lujja lwaffe luno wamu naffe ssebo naddala omwezzukulu afuuse ensonga ate tutwalako omukyala ssebo tusanyuse nnyo okukulaba weegolodde bwatoogo naye ssebo naffe asajja banno otusinzizza amaanyi